Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusomo gwa sheeyi nguwuliriza ng'asomesa ku kusaalira ku kyebagalwa. Aya gitusomedde alhamdulillah. Ne sheeyi Mirad naye yasomesa ekikye. Mu biseera ebimu batugamba nti ky'oba omatidde nakyo olaba nga byonna olaba bituufu, obuliddwako ky'omatira nakyo ky'ogenda nakyo. Oba mu situation ekiba kijjiddemu, alhamdulillah kati naddala mu nsi ze tulimu. Naye sheeyi waliwo awo towards the end waagambiddemu nti okusaalira ku kyebagalwa, abamanyi bonna bakkiriza nti omubaka yasaalira ku sunna. Kaakati n'agamba mu bigambo bye nti omubaka okusaalira ku sunna tekitegeeza nti yatugaana falaza. Ekintu ekyo sikimatidde bulungi sheeyi kyayogedde nti omubaka waba yasaalirako sunna tekitegeeza nti yatugaana osaalirako falaza. Naye mu Qur'ani Allah waba atulagira okusaala, atugamba okusaala, naye bwe tuba tusaala tutya? Tuba tulina kugoberera mubaka. Kati sheeyi bw'agamba nti omubaka yasaalirako sunna naye teyatugaana kusaalirako falaza, enjogera eyo sigimatidde bulungi. Seeka ayinza nsaba aginnyonnyolemu ky'ategeeza, kubanga okugamba omubaka nti yakola kino naye teyatugaana kino sikitegedde bulungi. Abanga agamba nti simanyi, naye eyo enjogera aliwo omusomesa omu gwe ntera ojjuulirako gwe bakuritisayizinga ennyo nti enjogera asalawo si bulungi. N'ekirala kye njagala okubuuza sheeyi, bwe tuba nga mu kusaala twalagirwa okusaala oba okukaŋŋamba oba okufuna wuzu kuba kuli part of swala, Allah n'atulagira okunaaba ebigere biki, lwaki bwe tuba tufuna wuzu tugoberera omubaka kye yasomesa? Kubanga tulina kugoberera ye. Kati basahaba omubaka baabeera n'entalo nnyingi, baatambulanga nnyo, tewali swala n'emu zaabasangako mu lugendo kuza falaza kuba nti yalabibwako ng'agisaala. Era waba teyalabibwa eyo enjogera eyo gy'agambye bw'aba yasaalirako sunna teyatugaana falaza nga yabeera ng'atambulanga nnyo, babeera mu ntalo. Okuba nga tekuli sahaba n'omu yasaalirako swala ya falaza ku nsolo nga bakkirizibwa osaalira mu lyato naki, kubanga embeera eba ndala. Kati sheeyi awo ffe tuba tukola tutya okubeera n'obumativu nti ddala bwe nnaasaala falaza mu kidduka, which most of us may have done, kubanga eswala nnyingi zitusanga, ekusanze mu kkubo, ekusanzewo oluusi. Era sheeyi nga bw'agambye ekituufu, ensi ze tulimu tosobola kumala gajjayo musaala, n'osaala awamu tewali na provision eyo. Obeera otya n'okutya ogamba munnaaye all the media will be on you, bayinza n'okugamba olina ky'oyagala okukola kuinsightinga. Naye ekyokubeera mu zino ensi ninamu okutya nti bwe tunaakyekwasa okubeera nga twegondeza mu bintu. Sheeyi yansinga sheeyi musomesa wange, nze simanyi, naye nze ninamu okutya, maybe sheeyi anteekemuuko ku kuguma. Ninamu okutya nti bwe tunaabeera mu zino ensi ne tubeera nga kwegamba I don't know, eddiini yaffe buli kimu yakyogerako, naye nina engeri gye nkitegeeramu nti singa mbeera mu endo ensi ne bagamba nti kati ng'ensi z'abazungu ezimu ne bagamba nti tuweze okukola ki? Tuweze okwambala obukaaya. Gwe n'ogamba baawera okwambala obukaaya, sobola kwambalira bukaaya mu Amerika. Nga Allah yakuteerawo option ey'obutabeera mu Amerika osobole okuteekawo amateeka ge. Ekyo tugenda kinnyonnyola tutya? Kati awo embeera eyo tuzibuwalira. Eswala za winta zirina range ntono, oli ku mulimu oluusi oli luddawa.
simanyi oba okifuula rutini kanga waliwo yangamba nti ate bw'obeera ng'ekintu waliwo provision eri weaker than fathers ate n'okifuula rutini mbu nakyo tekiba kirungi. Embeera ezo weezityo njagala se ampitireyitiremukko tulabe oba nkibuuziza bubi simanyi naye nga mpulira ninamu okutya nti ensi zino ze tulimu bwe tuteegendereze tujja batukola ekintu ekijja mu situation y'ensi zino naye nga kiyawukanyeeko katono ne ku busiraamu. Naye bw'aba akitegedde kyeyanziremu inshaallah. Barakallahu fiika. Amanya Hajara Sulaiman Kalanza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Hajara Sulaiman, jazakillahu khaira for your concern. Era nkwebaza bulijjo okubeera nga ofaayo nnyo okugoberera emisomo n'ebyo bisomeseddwa. Ekibuzo kirimu ebintu nga 3 oba 4. Olabamu obutali bumativu okunyonyola kwe twanyonyola nga olaba nti waliwo obutamatera waliwo obutawali bumativu gy'oli okunyonyola kwe nanyonyola ne Sheikh Murad Kaloma kwe yanyonyola. Mu bujulizi wa Sheikh Murad Kaloma bwennyini bwe yaleeta bwennyini mulimu obujulizi obulaga nti tukkirizibwa okusaalira mu byebagalwa. Era obujulizi obwo nange nabuleeta. Anas bin Malik radiyallahu anhu, Anas bin Sina yagamba nti twali ne Anas bin Malik mu lyato, eswala netuuka ne baziina ne tusaala, na Anas bin Malik n'atusaaza nga tutudde. Kiba kitegeeza ki? Nti yali ateeka ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatulagira okubeera nga tusaala, nga tutambula, nga tutudde, nga twebagadde. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda. Era amanyi bulungi nnyo situation zonna zetuyitamu. Kati yali tasobola kutulekera kubeera nga tukolera ku mbeera emu. Lwaki? Kubanga tetufaanaganya, embeera zaffe tezifaanagana. Azimanyi bulungi nnyo ensonga lwaki yatutta. Nagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam okusaalira ku nsolo yali atuyigiriza butya bwe tunaasaala nga tuli mu situation efaananako bwetu. Kati okubeera nti asadde bwatyo nga akozesa mutwe ng'ali ku nsolo yali atuyigiriza, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'ogambye nti lwaki situgoberera mubaka oba yasaalirako sunna. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam yali atuyigiriza butya bwe tunaasaala nga tuli ku kyebagalwa. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti hafidhu ala salawati, mwekwate nnyo ku swala. Waqumu lillahi wa salatu al-wusta, ne swala y'omu makkati. Waqumu lillahi qanitin, musaale nga mulina kugamba mulaga obwetwaze n'okutya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyakomawo wokka n'atugamba nti fa in khiftum, bwe muba mutidde nga muli mu mbeera mu status gye mulimu nga yakutya, farijalan, musaale nga mutambula. Kati mu lulimi Oluwarabu bw'ogamba rijalan kiba kitegeeza nti okutambula nako takusibye. Oyinza okutambula ng'oyanguyirira, oyinza okutambula ng'odduka, oyinza okutambula nga osooba, nako takusibye, akirese nga kiri open. Farijalan, musaale nga mutambula takusibye. Nagamba aurukubanan, nakyera nakyo teyakisiba nti ekyebagalwa gundi. Wabula yagamba rukubanan, mu lulimi Olwarabu kasootekako tanwini, kiba kitegeeza
nnyo bingi nnyo okiwulira nabyo ebyebagalwa nabyo teyabisiba kakati nze ndaba nti goyina concern nti oyagala tukole nga tukolera ku mbeera emu nga Sheikh Kaluma bwe yagamba wabula ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yakukkiriza ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti Allah yagala nnyo omuntu akolera ku lukusa lw'abamuwadde oba lwe yamuwa okusinga lw'omujeemera mu ekyo kye yakulagira kati buli lwe tubeera nti kwegamba tukoledde ku mbeera emu ng'ate waliwo option endala tuba twekaluubiriza bwe tunaamujeemera tuba tugenda kufuna omusango kati ekigambo kyo kyogamba nti baba yasaalirako sunna lwaki naffe simugobereramu ekyo yali atuyigiriza butya bwe tugenda okusaaliranga ku ebidduka Allah subhanahu wa ta'ala tiyagamba nti ku kidduka bwe kiti oba ku kyebagalo bwe kiti yagamba rukubanan tanwin kuliko tanwin nakra ekintu ekiri nakra kiba kitegeeza nnyo bingi nnyo okiwulira ekiseera kiyinza okutuuka mu maaso ng'abantu tebakyayogera na ku mmotoka olaba kati batandise okuadvertisinga embeera ye kugamba omuntu alina emmotoka ye bwetuuka mu trafiki ng'anyiga batuni ng'esituka ng'egenda waggulu nga zonna ziyitako ng'agenda wamala ku trafiki ng'assa wansi nga kati ebiseera biyinza okutuuka ng'ate buno bwe tuvuga kati nga it's not a problem ekirala nti ze siraba lwaki ofuna kugamba olumwa nga Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde olukusa lwabwe bange gamba teruliiko kkomo gwe kidduka kyonna ky'oliko saalirako oli ku ggaali oli ku pikipiki oli ku mmotoka oli ku gundi oli ku train ekyokulabirako obeera mu coach ovaana ogenda Manchester ogenda Liverpool ogenda Leicester hours coach tejja kuyimirira ajja kumala hours 3 tejja kuyimirira mpaka olimu n'atuuka n'olwekyo nze ndaba nga tosaatidde kubanga weeraliikirira mwenyinazi wayogedde ku mbeera nti omuntu ayinza okubeera nga akifudde rutiini kasi nga kiyinza okumuviirako okubeera nga olukusa olwamuweebwa alhamdulillah nga olukusa olwamuweebwa ate kugamba alukozeseza bubi anti munnange embeera yekuwaliriza kati omuntu oyinza okubeera nga okola 6 days ekirungi nti embeera yonna gyenjogerako oli aweya ku mbeera eyo oyinza okubeera nga okola 6 days naye nga that's the routine gyokoleramu eswala zirina kusanga mu kkubo olina zisaalira mu kkubo that's the mbeera kati Allah subhanahu wa ta'ala tiyatusiba yakita yakugamba nti gwe bwonna okifuula rutiini ojja kubeera yakita kubanga ye amanyi embeera bwe yazikola ate era yennyini yatulagira okubeera nga tumusinza mu mbeera yonna gye tuba tusobodde nga bwe yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wattaqullaha mastata'tum musinze Allah mutye Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna gye muba mulimu kugamba ng'obusobozi bwammwe bwe busobola kati okugamba nti noyinza okifuula rutiini ate kugamba embeera gy'obeeramu yekufuukira rutiini ekyokulabirako singa buli lunaku ova e London ng'ogenda gyokolera ogenda naye nga gyokolera eyo buli lunaku gyogenda kati nga okkirizibwa okusala ku swala tewali buzibu n'akatono ennyo kubeera nga osala ku swala era tukugamba tweteeka okufunamu na bukaluubirivu bwonna nti nze nga nsaze nnyo ku swala kubanga ekintu kiri rutiini no Allah subhanahu wa ta'ala watu yakukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wama ja'ala Allah lakum fi ddiini min haraj Allah teyabateera mu ddiini bukaluubirivu bwonna tetulaba yatugamba nti watu ina amazzi
tayamama enfuufu kubanga enfuufu ejja kubeera everywhere. Kati nga atuyigiriza okuyitira mu mubaka we sallallahu alaihi wasallam. Omubaka sallallahu alaihi wasallam olumu yatayamama ku kisenge. Ibn Umar yatugamba nga twafuluma ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tuli fi jiwari Madina, ku njegewego za Madina, nga tafunye Nabbi sallallahu alaihi wasallam tewali nfuufu tewali ki, nakuba ku kisenge nagamba Abdullah bin Umar nayazina ne basaala. Kati embeera yekuwaliriza okugamba embeera esobola okuwaliriza okubeera kyobeera. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala mu buli mbeera yonna tulina okumusinzizaamu, era bwatu bwe yatulagira naga nti wattaqullaha mastata'tum, mutya Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku mbeera, okusinziira ku busobozi bwonna bwe muba mulina. Gamba tetuteekeddwa okubeera nga twekaluubiriza. Allah subhanahu wa ta'ala teyatwagaliza bukaluubirevu era teyatukaluubiriza. N'olwekyo tusaanidde okubeera nga ebyo byonna byatukirizaamu ate tetugenda kubuuza singa kyali bwe kiti kyalibadde kitya, singa kiribeerawo kiti kibeera kitya. Nedda, awo ffe ffennyini ffe tuba twekaluubiriza nga ate Allah subhanahu wa ta'ala teyatukaluubiriza. Ekirungi nti embeera yonna tugamba situation zonna zenjogerako ozitegeera bulungi. Osobola okulinnya coach okuva wano ngegenda Liverpool genda kumala 4 hours teyimiridde kubanga tewali point ya kuyimirira, amafuta genda gamala mu coach mulimu toilets, teyina ujja kuyimirira, era weneeba eyimiridde ejja kuyimirira ku drop off, kujjamu muntu omu babiri basatu abaviiramu ku stage eyo, ku kitundu ekyo mu kibuga ekyo kye bayingiddemu, ate yeyongereyo ku lugendo lwayo. N'olwekyo tetusaanidde kubeera nga twekaluubiriza. Buli weekaluubiriza oba ogenda kweremesa obusiraamu. Ekyokulabirako singa tugendera ku kigambo Sheikh Murad Karuma kye yayogera nti tukkirizibwa kusaalira mu mmotoka. Naam, singa tugendera ku nzigiriza eyo kiba kitegeeza nti eswala zigenda kwepangako. Kati eswala bwe zineepanga ojja kutuuka eka ng'olina okusaala dhuhuri, osaala asiri, osaala magharibi, osaala isha. Kati bw'onookikola olwaleero n'enkya shaitaani ng'ekuyitira awo ngoga nti ye nga nnyingi nnyo, olaba nti kati woyingiridde okwekaluubiriza nga shaitaani ekulaga nti eswala z'olina nnyingi nnyo, ng'otandika okuzikola ki, otandika okuzireka ng'ojemera Allah subhanahu wa ta'ala mu bbeetu ate lyakuwa nga Allah bwe yagamba nga ojemera Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate yakuwa olukusa osobole obutamujemera. N'olwekyo mwannyinaze teweekaluubiriza ekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kye yakugondeza kolera ku lukusa lwe yakuwa. Nze mbeera ku kkubo more than 14 hours naye eswala nnyingi nyinza okwesanga nga eswala 3 zonna zinsanze mu motoka. Kati teweekaluubiriza era tusaanidde kwekaluubiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba halaka almutanatti'un, n'akiddamu n'agamba halaka almutanatti'un, halaka almutanatti'un. Ne bamubuuza be baliwo abo, n'agamba abo abeekaluubiriza mu ddiini yaabwe ng'ate Allah teyabakaluubiriza. Olwekyo mwannyinaze ekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala teyakugondeza okukola, kola nga bwe yakulagira, obusobozi bwo nga bwe kusobola. Bwe tolaba yagamba nti fa in khiftum farijalan nakra yakita. Buli wobeerawo tanwini ku kigambo kiba kitegeeza nnyo nakira. Oba otambula oyanguwa, oba otambula oddukaddukamu, oba otambula odduka, oba otambula ku supiidi ntono nnyo naye nga otambula butambuzi. Yagamba farijala, mutambulenga musaalenga mutambula. Agamba awo rukubaanan, oba era nakyo nakikola nga nakyo kiri nakira nti oba nga mwebagadde ebyekwebagala kutya yakikulekera
munebagalayo ddago gy'obukoze eki gyobagaddemu oba oli ku kinyonyi oba oli kuki oba oli kuki byonna ebyebagala byonna Allah yabizingira mu kigambo kimu ti awrukubanan oba nga mwebagadde n'olwekyo mwannyinaze tewe stretchinga kola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakulagira era beera musanyufu n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakwanguyizaamu singa tobadde n'amazzi n'okuba ku kisenge olaba nti ate ofunye obwangu bw'amaanyi nnyo tolina mazzi tolina ttaka kati mathala nga wano mu Bungereza oyinza okunoonya enfuufu n'ekubula okiwulira ndoza n'ensi endala eza Europe nazo bwe ziri kati omubaka n'akulaga kiki ky'oba okola in that situation nakugamba nti najja n'akuba ku kisenge kati ate tojja kugamba nti nno ng'ate teyatugamba tukube ku kisenge ye yakola gwe kulabira ku kye yakola nsuubira nga bitegeerekese bulungi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh